lwaki we batema kasooli e kawungeezi bamusuza bweru, lwaki tebamusuza mu nnyumba? Ensonga eyo yagimbuzizzaako. Kasooli oyo bwe bamutema mu nnimiro ne batasobola kumwokyerawo, ebiseera ebisinga bamusuza bweru, bafuna oba mu lusuku oba ebweru wonna basobodde okufuna kasooli oyo bwe batera omusuza. Olw'ensonga kasooli oyo buli w'omusuza mu nnyumba aggweeramu ddala akawooma, ddala nno nnyo nnyo. So bw'omusuza ebweru naddala ekiro nga kimu, kasooli oyo asigala akyalimu akawoomerera, kakendeera naye tekaggweeramu ddala. Ebiseera ebisinga kasooli oyo bw'olaba nga bamusuzizza ebweru ne batamusuza mu nnyumba, babeera tebaagala aggweemu akawoomerera. Olw'ensonga kasooli bw'omusuza mu nnyumba akeera tawooma. Mukitegedde? Bw'ogendanga mu nnimiro yo n'otemayo kasooli ow'okwokya oba ow'okufumba, kasooli oyo obudde ne bukwata n'otasobola kumufumba oba kumwokya, obudde ne buziba, tomusuza mu nnyumba, nedda, musuza ebweru, ajja kusigala ng'awooma bulungi. Njagadde n'ekyo mukitegeere, kasooli oba oteekeddwa okumusuza ebweru bw'oba oyagala asigale ng'awooma. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.